Twabagambye leero graduation ya mulundi gwa 7 era nga lunaku olusokedde ddala. Divorce soko tuweeko kubiri maaso awo. Okay, buterevu kuterefine yaffe omulungi wasooty atula lunaku olwaleero kansiti bwakedde lunaku lwa Monday naku zomwezi 29 ku mwezi guggwako January tumalako lwabayingira ekibuga wempistidde eyo nga abantu bayingira ekibuga bagenda okukola so bwakyali waka ng'otulabira mu ddiro lyo program eno bweggwa ati sambyako ogende olabike nti oyiyayiya ng'omwezi guggwako weewaawo lunaku olwaleero ndi ku lusozi kasozi kabayizi Makerere matikira aga mulundi gwa 74 wiki namba tugenda omala wano nga abayizi batikirwa abasomye emisomo egy'enjawulo wano Makerere weewaawo kyebuuzibwa ku mulundi guno ku bayizi abasoma mu mutwalo abagenda okubanga batikirwa olunaku olwaleero kyekiddako after buno obulamu obw'okusoma omanyi obulamu bujja ne musoma n'omalako emyaka gyobe eno besatu n'ogenda n'otandika obulamu obw'ensi weewaawo kyekiddako wendi abayizi bayingira mpola mpola wano ku gate n'abazadde naye wabaawo okwekebejja okulabika nti tobaate noyingizaamu ekintu ekyobulabe mu ssomero oba mu ssetendekero ono omukulu ow'e Makerere abayizi abasoma aba bulijjo bakizuka nga bayingira ng'olina kaadi okujjako n'abazadde abamu abaweereddwa invitation okwaleka nti bajja ate waliwo omuwendo gw'abazadde gwe bakkiriza okola nti omwana agirako abazadde bameka oba babiri oba basatu tojja n'abantu bangi ku lunaku luno ng'ojja wano Makerere matikira gonna ko lwaleero abazadde abamu bakyaliko wano wabweru tujja kuba twogeramuko nabo n'abayizi abamu bakyajja abayizi buli ayita wano atambula adduka nga omanyi olunaku bwe lubeera olunaku lwa matikira weewaawo kanfuneko ku bantu ab'enjawulo abali wano tuyogereku nabo batubuulire lwaki bati bayimiridde wano taata wasiza otya buterevu terefayini yaffe kyekyo weewaawo omuntu akulaba yandyebuuzizza oli muyizi oli muzadde embeera akyeriwa nze nina mukulu wange agenda atikkibwa wano lwakuba akyali mu ndeeyo yalina invitation card yaffe agenda kujja wano okumpiikinga. Embeera ogisanze otya wano sofa? Embeera nnungi nnyo, budde bulungi, security weeri, kwegamba tuli mu ssanyu ezzibu nga tuli mu bukuumi obw'enjawulo. Tetulina threat yonna nti bayinza otukolako obulumbaganyi, mbalaba abasajja in uniform bali buli wamu so tuli bulungi. Ate omutogoze naye azze wasenga kulaba senga nga bamutikkira. Wabimaliriza bino? Da emyaka nga 10 emabega. Kati ndi ku muntu omutuufu wamaliriza dda essaawa zino waliwo abaana bafuluma bagenda okutikira olunaku olwaleero bagenda kufeesinga ensi empya ey'okuyiya obulamu obulala amagezi kigoyinza omuwa gwe batikira olunaku olwaleero? Kati manyi balina essuubi ddene basubira olufuluma akasozi Makerere bagenda kwambala bagenda kufuna emirimu egy'ebbeeyi naye ebiseera ebisinga siwe bitera okuba ng'osooka n'obyanza mpola kyemba kubiriza butanyooma mulimu ogwo omutono gwanasookerako okufuna ate gwe gugenda omutuusa ku guli gwasuubira. Essaawa zino omuyizi afuluma essaawa zino ng'agenda kufeesinga ensi talina kunyooma mulimu bwe bamaliriza okusoma wano oluusi agamba nina muganda wange kasaya amaliriza dda nja tandikira awo. Kasita omuzadde akuggyako engalo aba akuteeredde ensi. Aba akuteeredde ensi muganda waayinza okukuyamba naye ate abamu bayinza obutakuyamba. Kale wobanga osomye olina diguri oba okuguse obwongo oba obugaziyiza nti oyinza okuba nti ekyo kyosomye si kyosoose okufuna naye n'ofuna omulimu omulala kola ogwo gukutuuse ku guli gwe wasoma. Challenges ki ezibeerawo wakati mu kusoma? Basinga oluusi tebamalaako, oluusi n'akoma mu kkubo, oluusi ne bigaana, oluusi aba teyeyagalidde, oluusi olunagamba anze mbitadde. Biki gwe yatikkirwa n'omaliriza okusoma biki bye musange eyo mu ndeeyo ebiyinza olemesa omwana okumala? Bintu bingi nnyo. Waliwo amasanyu g'ensi ebintu sente ziyinza okuba weeziri naye waava eri najja eno n'asanga banne ne bamugatta mu masanyu gatakoze ki gabadde tasuubira so gayinza omudaivatinga n'ava ku mulamwa ogwamuleeta. Waliwo okuba nti nno sente zaali zisuubirwa okubeerawo ne zitabaawo n'atatuuka ku kye yali asuubira. Bintu bingi nnyo ebisobola olemesa omuyizi n'obulwadde
ayinza okulwala nga ali ku koosi obulwadde ne bumulemesa okumala. Abazadde baweerera abaana bo basuubira ekimu baana bagraduatinze omuzadde amaze okuweerera ogugwa gukoze asuubire mwana kuba nti muyiiya omwana amanyi nti nno muzeeyi yampeerera kati nyimiriddewo ku lwa muzeeyi ate naye muddize kye yanteekamu. Omuzadde lyessuubi lye alinga investinga mu ggwe nti mu kaseera kali mu kaseera kali nga takyasobola kugenda kusituka kugenda ku mulimu ate gwe oyinza omuwaayo amata. Abazadde kye batusuubiramu. Kale omwaka eri mukulu we agenda okutikkirwa. Mukulu wange agenda okutikkirwa kirungi ye azze kukola amaliriza bachelor in nursing already alina omulimu. Tagenda kufeesinga nnyo challenges. Already alina omulimu gwe so ayongedde kukuguka ku mulimu gwe. Kyemukubiriza kwongera kukola n'amaanyi aleme nakwegumiriza nti asomye nnyo wabula aweereze bannayuganda. Butere fine yaffe mbadde njagala nfuneyoko ku bagenda okutikkirwa leero bannange nfuneyo ku bagenda okutikkirwa leero bannange. Omukulu njagala graduate yenna lwaleero twogeremuko njogedde nnyo kati njogedde ndabye nnyo abazadde aliwo omukulu ate alazeewa naye ng'embeera bwetyo bweri wano ku kasozi k'abayivu e Makerere we tuli olunaku olwaleero. Security yoweeri nga bw'olaba Robert bwakulengeza wano ku mulyango okuyingira basooka kwekebejja bulungi nnyo nga bwe ngambye nti okujja wano abazadde abamu baweereddwa invitation cards okulabika nti bajja ku mukolo guno gw'okutikkira ate n'omuwendo gw'abantu b'olina okujja nabo omuyizi gulina okuba nga guli limited tojja n'abantu bangi. Ebyentambula ng'oyingirawo nawo okutandikira eri wansi wabaawo okukwatiramu katono nnyo okwekebejja n'emmotoka eziyingira. Jjukira emmotoka zonna ezigenda okuba nga ziyingira wano ku main gate ziyita wano abasinga bayita wano ndabyo VIP parking abagenda VIP parking n'abagenda mu parking eya bulijjo n'abagenda kuba nga bayita wano. Enguudo ezetolodde Makerere gyempitidde weewaawo akalipagano k'ebidduka kabadde tekanakubeera kangi naye nsuubira maaso awo gye bujjaawo olw'abayizi abangi abagenda okuba nga bakuŋŋaanira wano n'abazadde omuzadde akyali waka ng'otulaba ng'olina omuyizi agenda okuba nga atikkira olunaku olwaleero wandibadde osambyasambyako n'ojja ng'obudde bukyali. Kambuzeko ku mukulu. Omukulu ogamba otyo omukulu oli bulungi? Tuli butereevu ku BBS leero bagenda kutikkira. How do you feel olunaku olwaleero? I feel so proud. I am happy. It is a long awaited celebration. Yes. Bitambudde bitya? No, talk in English. Yes? English. I don't understand Luganda. How was the studies along the years you've been studying at Makerere? It has been hard, honestly. A lot of challenges here and there doing the course. Now, like me, I did a 4-year course. A lot of challenges, lack of money, tuition at times, hostel fee, and then, of course, hunger. What are your expectations after studies? You are going to face the new world out there. What do you expect there? Honestly, I am expectant. Not of bad things, but of good things. I've already tested out there, but I expect that things will be okay. I'll get a job in the shortest time possible, and life will change, obviously. Now that we have come to school, we have finished school, it's a nice thing to have a job. What are the challenges you faced during studies at Makerere University? Challenges, of course, like any other student. Sometimes you have a lot of things to do. You have school, you have yourself, maybe sometimes you have a girlfriend. Yes, but the challenges was, of course, lack of finances. You'd want to do this and that, but you don't have. Any advice to fellow graduates today? Fellow graduates, the advice I could say is let us thank God. It is an opportunity. It's not always that you graduate. Yes, but it's an opportunity. And I'll tell them, cheer up.
and be stronger. Even if you don't get the job in the short time possible, it will surely come. The good part is to graduate, and congratulations to all of them. Some of the students don't appear on the graduation list, and they forge the lists from the other road, NASA Road. Did you have your friend? No, I'm not among that. Are you among of them? No, I am true to myself. Honestly, I got a recheck. I had to come back and do it. That's why my parents are here. Yes. Okay. All right. Okay, those are your parents? Yes. Okay, thank you. Wewa butere fine yaffe atigenda banga suka ono lwakadde akubanga kandiride mpinga naye nga olunaku olwaleero amatikira age Makerere agono gwa 7 gatandise olunaku olwaleero tugenda kulungula weeki namba nga tuli mu kifo kino weewaawo abazadde abali eyo kyemanyi bagenda batikira okusinziira ku misomo egy'enjawulo omuzadde ali eyo sambya olunaku olwaleero ng'omwana agenda tikira olunaku olwaleero nga bwe nkugambye yanguwa ng'akalipagano k'ebidduka tekanakubeera kangi ze divorce matovu mbere bulungi mweraba English. Bye.